Kkooti y'ensonga z'ettaka e Kampala wansi w'omulamuzi Flavia Nabakooza ewaliyiziddwa okwesitula n'etuuka ku ttaka eririko enkaayana wakati w'omugagga Harold Ssemalwadde owa kampuni ya Global Trotters Limited ne munisipaali y'e Kira. Ettaka eririko enkaayana liwerako yiika 7 era nga lino lisangibwa ku kyalo Bute Namugongo olwati ne lisalagana ne Mukono. Okusinziira ku batuuze bagamba nti waliwo akakubo kappanya akasalanga okuva e Mukono ne kayingira ebbuto era nga bagamba nti kano ke badde bakozesa okusobola okuva ekiwango okudda ekira nga balina ebyamaguzi bye batambuza. Nagenda okujja okugula wano nga waliwo akakubo kale nga kakyali ka shortcut nga siri eddene nnyo ekiri awo nga liyitaawo weyita nga katunikini nga katuggusa ku kkubo lyeridde e Namugongo obwebweyogere. Jjajja wange yafiiraawo nyine kuba libaddewo nga piki ziyitawo. Era bwe twamaliriza osiima omusenyu ekkubo lino netandika ngu liyitamu nga tulikozesa nga tugenda mu kiwanga nga tuyita wano naye nga tuyita ku bikoma. Ng'osomoka ava eno n'oteeka eri omuggo ava eri n'ateeka eno omuggo ogumuzaayo eri. Mmeeya wa Kira Municipality Mutebi Julius alumiriza omugagga okuva ku nteekateeka ya kansi yamusaba akuba ekkubo ku ttaka lino mbolo kisobozesa abatuuze okutambula yennyini ettaka kyagaana ng'akita okumukaka okukkaanya n'abamunyigiriza okusobola okukaza ekkubo eritaali ku ttaka lye. Lyali kkubo ttonotono at that time. Awo omwami oyo yasooka kufuna kitundu ekyo naye nga tuyisa pulaani ze twamugamba nti awo waaliwo ekkubo era ekkubo ly'abantu lirina okubeerawo. Na guno gwaka munisipa egaanye okumpa empapula zange eza pulaani kati bwe tubanga ebintu bye twazimba twabizimba mu bukyamu munisipa eyo nga bwe mugiraba mulowooza singa wano waliwo ekizimbe. Abamu ku batuuze basaba ekkubo libeerewo so nga ssentebe w'ekyalo kikakasa nti tewali kkubo nga kino kireesewo okwetemamu kw'abakulembeze kwani yandibwa omutuufu. Kati akozesa abatuuze bawogere ekkubo libeerewo naye nga tiri ku kyapa naye ebiseera bya covid n'okozesa obuvuyo n'omenya ekikomera kye n'omuga tugere mu kkooti. Ekkubo lino libaddewo abaana abafuuse abasajja vayisi we yennyini ekkubo lino abadde aliyitamu myaka na myaka. Chairman alina kyeyalidde. Abantu abo ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'omukaaga 2020 bagenda ne babotola ekikomera ekya kampani gye bayita Global Trotters nga Mr. Ssemalwadde Managing Director ne bakibomola ne bayitamu ne bajja ne baggula container ezaalimu ne balaba spare ne basooka babba spare parts za $450,000. So tetujja gamba nti tebajja bakwata olw'okuba bajja kwogera nti nno waliwo ensonga z'oluguudo bo bakola emisango nga bagamba lwakuba tulina enkaayana. Bwe muba mukaayanira ttaka n'ogenda n'otema olusuku lw'omuntu ku ttaka lemukaanira bakukwata malicious damage. Nanyini Global Trotters Company Limited bwe tumutuukiridde akkiriza okuteesa n'abatuuze singa ensonga zinatuuka mu buntu neera n'akikatiza nti ekkubo liriwo mu bukyamu mukyera ng'agamba nti lino lyatandika n'okumuyingiriza abalabe. Ekibaagaza eno nabo basobola okukikola esente ze bagenze basaasaanya mu bantu singa ze sente ze bakozeemu ekkubo ewaabwe ne baleeta amasannyalaze n'amazzi the place would be developed. Near they prefer kukozesa maanyi tebijja kukola. Okusinziira ku Ssemalwadde waliwo ebigambibwa nti ensonga z'ettaka lino zeekuusa ku baagala okutunda ettaka eririraanye ekikomera kye Mukono ng'agamba nti baagala okutema ekkubo mu ttaka lye nga beekobana ne babulooka gattako n'aba munisipaali y'e Kira okusobola okwongeza omutindo gw'ettaka lino kyagamba nti wakukiremesa. Kati bakomyewo bakunze abantu bamenya ebintu byange babbye ebintu by'omusolo revenue tisa yonna ne license ekuuma ebintu eyinza ng'okungendako. Ekintu kye boogera nti kkubo njagala first of all defining kyeki kuba bwe bapanya tulina panya 2 mwezo ku ttaka lino lyerimu eryange naye wali obubbi tulina cases wali ku police babbye ebintu by'abakasitoma. Ensonga z'ettaka zaafuuka za bulabe abalamuzi singa tebatuuka ku kifo ekiba kikaayanirwa okusobola okwongera okumanya obujulizi era nga nawano gy'oli abalamu ensonga z'abeerusanja muzijjukira omulamuzi bwe yatuuka okutyemula omusawo nga tatuuseeko ku ttaka.